ente zisasulwa ku nguudo zibalwa ku Kongo zetubanja. Ezo zammwe. Kyokka ripooti bwe yafulumye ya UN, ripooti bwe yafulumye ekwatagana ne international security, bazudde nti Uganda abayekera aba M23 bakolagana ne Uganda ne Rwanda omutabaganya ye Andrew Mwenda. Ulira okusagira ku bannansi. Era mwe mulowooza nti eggwanga lina abantu bagenda bwe muli tabawayiswa bwe muli sibabawayiswa nti teribaayo balizukuka ne bagamba bannayuganda nti ekimala kimala kyekisula amaloboozi gaffe. Gwe wulirize sente ezo emulago kube mutima bawaddeyo just 7 billion mu kwota eno naye ng'ebbanja eri abantu abasatu oba abana ya 199 billion. Kyokka ng'oyo yabba billion 199 bw'amaliriza yatusasula ezo sente reparations bw'amaliriza akomawo ye mu ddwaliro tumusasulira sente za Bulaaya nga wano tebakoze eddwaliro. Kayongo okimanyi nti abalwadde ba kansa mu Uganda yonna bajja Cancer Institute ow'Embale ow'e Kotido owa Arua ow'e Mbarara ow'e Singiro ow'e Shema ow'e Kirihura owa Kashari owa Soroti owa Gulu owa Lamo owa Choli Kasese. When can that end? Nenga mutwala sente z'abawi w'omusolo mubatadde ku pisto abalamu bakwatira ku ifirisi kati buli wotambuza awali emigugu bakwatawo kuba banoonya sente nga muzifulumya eggwanga nga muzitwala eri. Kyokka tekikoma okwo ne bateekako n'ekibba sente z'omuw'omusolo operation Sujja. Tetuttangayo wadde omulema. Nalina interview gye nakola wano nga bandaga nti waliwo bye bakubye ne babasesebula. Ng'omanyi nti eri nga bagenza okulwana eri Kongo nkubayo direct. Eno bakatukuba emeka. Oyo gwokubire Kongo mubuuze bali bayitawo okujja eno. Kuba ekyatutwala eri batabakkiriza kuyingira. Naye oluvannyuma lw'okugenda eri bakalumbe Kasese emirundi emeka bayokya n'amasomero. Because that is not how they man security in the 21st century. Sibe bakola in the 21st century. So kiri eri muna Uganda fe party yaffe tugizanya buli lunaku tetuyinza koowa ekyatuyingiza mu lutabaalo butalukoowa naye biri mu America obiwulira. Nabiwulidde Trump bawadde bamaliriza ajja kuwangula oba president oli gwe tulidda n'oŋŋamba kanfune wano essimu nga bbiri. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo mwebalire ddala ku 075 107 900 ne 078 3 ze njagala ogenda maaso n'okubanga nfunayo wano then tulabe. Kantandike endooza neeno. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ono Katuma Yusufu omuzwa boda boda Katuma Katali. Mwami Kayonga timu webale kuweereza ne mwami Waiswa. Mwami Waiswa kyesoko kwebaza oyogedde wonna ne kakitoyo kyanti abiikako oyogedde ku kyekatwe kyabiikatwe muwake. Ekyo kindeetedde essanyu era mwami Waiswa nyongedde okwagala obulamu bwange Katuma Yusufu omuzwa boda boda Katuma Katali. Okay. Webale nnyo webalire ddala ensonga yo ewuliddwa. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale kukesera mukulu n'okutangaza ensonga akola bulungi kubanga yavaayo n'atutegeeza nti sipiika mulyaki naye twali tukyali awo n'ensi yonna nevaayo naye nemwogerako nga bwali omulyaki. Mwebaza kulengera wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale nnyo webalire ddala ensonga yo ewuliddwa. Hello. Seruganda. Hello. Yongeza ku ddoboozi wa Lusimbi ensi ekuwulire. Hello. Esebo. Esebo wa Lusimbi. Njakusimanya empeereza ya mukulu oyo omusajja oyo mwagala nnyo babera
babeera mu studio awo mba mpulira essanyu n'omusajja waffe oli owa Kabaka baagala nnyo abasajja abo kubanga balwanirira enkyukakyuka. Okay. Nteesa ku bya gundi nigyo twabadde president waffe gye yabadde musajja wano kye batwagaza wakyo kyamaziro tulina bakola tubakolera ekisimanyi. Okay. Webale nnyo webalire ddala ensonga yo ewuliddwa. Kadde nkalaba ndoza kankwate esimu endala 2. Hello. Bana Nkayongo. Sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webalire ddala etafairi yotete ku bana Uganda. Sebo. Ni muganda wange mu waiswa mufumbiro oyo musoga munnange nange nkweyo busoga. Omwidi bulungi mwidi bulungi kubanze nzalibwa mutayi amanya gange nze Ssalongo Bumale waswerungu jakoso bwemba tuli bumukolaze. Baba webalire idalo okuteya ku bana Uganda etafaali ejinja baliwulira libanyiga. Naye okusookera ddala tawa ya leero ekizibu kya Uganda kiba MP kiba baka kiba kansala ekizibu kya Uganda nti President Museveni ekizibu kya Uganda kuba tawa ya leero Speaker tawa ya leero bagamba omuntu afudde tebamwogerako bivi. Naye tawa ya leero President Magufuli owe Tanzania mu myaka 5 byafanga akoledde abantu be Tanzania wano mu Uganda osobola okumwogerako ebyafa ebirungi okumala ebitabo bya dazini nga 12. Okay. Birungi omukyala yadda mu ntebe ya Magufuli byakakola owawa ntanabikola. Kuba yajja ne ku mafuta n'amutwalako contract. Tusibule tuve wano. Ebanaye twagala okusibula abantu mwena abawuliza Pal FM amaanyi gaffe ge maanyi gammwe ffe tuli maanyi g'abantu buli omu kisoboka. Manyi nti abantu bagenda ne babeera bogged down oli n'agamba nti ngenda kwekalakasa Waiswa gyali atolinda Waiswa. Gwe bw'owulira ensonga ng'osobola okuyimukiramu gwe ng'omuntu yimukiramu. Tekyetaaga bantu 10, tekyetaaga bantu 100, tekyetaaga bantu 2, kyetaaga obubaka bwo bw'obukkiririzaamu okuba nti busaasaana era nga gwe omuntu nga gwe obutambuza. Teweetaaga kuwerekerwako tolinda nga 23 nti Waiswa aliwa, Bobi Wine aliwa, Lewis si bya kibiina, si bya NUP, si bya NRM, si bya FDC. Ensonga inagambe Munnayuganda yenna alinde eddubuzi lya poliisi. Nze ndi ate nze njogedde. Guli mu poliisi? Nze Waiswa ndi Munnayuganda, siri Munnayuganda, sirumwa, sinyolwa, sasula musolo, sasula school fees, siraba bigenda mu maaso. Okay. Buli omu gwali eyo bw'oba obadde n'omulwadde atafunye eddagala gwalemeseddwa otwala omwana ku ssomero wa bodaboda bakutwalako ssente miliyoni 4 miliyoni 9 manya nti yimuka n'eddoboozi lyo ng'omuntu. Gundi gyali ani Edith Katende gyali era kwali awuliriza ate pamukawa alhamdulillah class monitor kwali naga yangamba yagala tutukeko olunaku lumu tugikolere wali Sweden nemugamba nti ate ffe tuyinza ogaana. Nze muzukulu wa Jjajja Budda Kayongo. Njagala kutumira tiimu yaffe yonna ekulembera security Akireewo abamidia ba Edi Mutwe ba Mbogo mwena bali mu kutambula ne president wakati mu buguyo bw'amaanyi wakati mu kusojjebwa naye kyekyo kye twasalawo kyekyo gwe mulimu gwe twewa n'ababaka ba parliament abaka bajjumbidde bulungi. Nalabye saluni ya Edi Mutwe eriruda. Saluni ya Edi Mutwe eri wano nno wansi ku park ne buli kiseera yagala kuyita yampi Park View kusasulidde saluni ya Edi Mutwe ku Park View Kayongo Akimu muzukulu wa Jjajja Budda tumusindise ninaye kantumire ku jjajja ku bajjajjange mbatumidde jjajja ffe Luuke Busiro Esteri Namugere tukutumire nene jjajja Esteri akyaliyo jali Namugere jali nja kutwalayo jali naye nga ne wano Buganda Bugiri ne Masajja Rose n'abatanzi jjajjange n'abalala mwenna mbatumidde nnyo. Masajja nawe ina waliwo nina akyaliwo omulamu mbolugafe
eno simbi amakanda waiso no ate wa mukikajjo wa mukikajjo ndeka abawala wafadha musaala waliwo nangambye nti akantu kaffe leero waiso nga takakonyeko akalewa kali owayanga njagala kutumira Kaluuya ebusoga era nga njagala kumugamba nti Kaluuya owayanga niba ino ng'obaagaine tamagombe gali balya wabeegomba kibumba abanamukize mwebale ino mwebalire lala okay. Osobola kuba nga tugaziwa okusinga ku wano.